Yes, mukasi akatwolekedde ekyatuleeseewo olunaku lw'olwaliro nga batugaba sitoni y'okutaano okutuusaako sima gye tulekedde sitoni y'okutaano ng'ogasseko ne ku mutimbagano gwa muno waaki Awanda Worldwide Productions nabo begasseemu olwaliro kasima bakayise Girl House Boy ketwolekedde ono yabagamba nti basudire ba Spectral Valley High Inosi yali katonda wa Dona ate Tithonus yali yakafuuka imoto ne bagenda bagwa mu mukwano katuli mwaka gwa 1928 ku saidi mu New Jersey kakaino balese abaana bali mbasomesa mu Greek mythology babalese masekaliga museum ewali ebimu ku ebyo ebyalumbisire mu bakatonda abo talagero kulengera yalengera engeri y'entongoli mukyala Jenkins ngenda kusabobera attentive sembera waneno uno musomesi yabalese yagamba Yosi yamaana atukesya nakiriza nti yalina okuleka oli munaye agende ikasore bambi nga kakwashe naku bwe baze eri amaaso lwakwate kubona asuna akatongoli awulira kabadde kamutta ndowooza tugende maaso bannange nti kaali museum erimu byafaayo yawulira essanyu nga amaze okasunako lwaki osunya akatongoli kabadde kakadde nga kalabika bulungi nga mutuufu neewunya ekikavaamu kyobadde osubira kyofunye nti butereevu kati baabaleeta golowooza ki ekiri sayidi seeri waliwo akapa nti bakkiriza kusala gendayo tugende twekkaanye tulabe jja tugende ffenna naye lwaki bwe bakugaana ekintu gw'owulira nga ate kyoyagala okola kiki nze ngenda gendayo gwe wet blanket oba oyagala okujja jja bw'oba toyagala sigala sietaaga kumbuulirira najja gwe kyomanya nti waddalu kiri yakwate kubona kiriya waasi eno kakali naagenda okujja eno wansi baali baterekayo ate byo ebisinga obungi bagambye eno sekita ebadde mu innovation bye baasinga okutereka eno bikwatagana ate ku bakatonda ba Misiri Banubasi yajja ayitamu mpola mpola banakusuna muunu bye byaliyo ate nga bw'omanya ebintu bya Misiri nti mu biseera by'edda munnange baba aliwo ebiseera ebyo baali bakkiriza mu bakatonda era bakatonda abo baali b'amaanyi Banubasi nakusuna muunu ng'ogasseko n'abalala kali yajja jasiwa kuba munaye kati guno omugijja oguliwo kizibu okuba nga basobola okubitegeera yakwate kuba yasiika n'empeta yali wano agenda ogisika bw'ati nga kuliko zaali empeta bbiri naye nga awulira empeta eringa emusika empeta mbalagavu okuzaama kungulu erika akananka kalinga kayinja ka bbeeyi ziba tezibuusa asikaali yajja yambuuza okola ki eno gwe nnyabo anti ni mu kusoma ku nsonga za bya Misiri eno tebakkirizaayo akafu bali mu kateekateeka tolaba nti waliwo kasayini akatakkiriza kasayini kaliruda wanze nga saakalabye mu butuufu nyinza okuba nga kasayini ko saakalabye olina baana abaana b'essomero si bwe kiri nti ye kati kankutwala osobole okudayo siikana gurupu yo bifo nga tetunabagenda osobola okubika amaaso ga liiso mpe mu sekendi 5 waliwo akajogoli kenjagala okulagako obufuusa bw'oba tofuddeeyo ono yagaana ssebe eriiso n'alikanula gyatugende nze nzijjaako akakati gyogenda fuusa biki yitawo tugende mbutuufu senga nasigadde ku night shift nandibadde siikana bizibu bino tebaayo asaalimba ku night shift obeera kaweweevu okimanya nti already wali cross teri agenda asaalimba kale mwebale kujja ku Spectrum Valley Museum era kanso nti mufunye akaseera ak'enjawulo baana babagaa muyiteewo mujje tugende katolo akwateko okuvaayo agenda okwateko ofuluma ebweru kagenda ekyewunyisa akaweta kali yakabbyeyo akaweta kano kalina engeri gye kamukutteko gy'atategeera era yasigala akasimbye amaaso ng'akekkaanya buli lwakatula bw'ati nga kaaka kati alobedde ku mpeta waliwo yaleeta eggaali genda okuzza amaaso oba yali anoonya biki musatu agenda okudda engulu ebyaddirya byali ebyo twavaayo ne tujja mu biseera bya kaakati nabagambye tulekedde love story kagenda kubeera ka mukwano ka romantic drama video productions nga bulijjo ekitundu kyakula ekiyitibwa Spectral Valley era kati munnange si kyekiringa bwe kyali mu biseera ebikadde waliwo abaakwateko okujja nga basembera mpolampola mu gaali kugiyisaawo ne bagipaakinga pembeni nga batuuse wano kaakati yambuuza olowooza ki Kol njogera naawe
alinga yali ambuuza nti munnange Koro njogera naawe. Ononsonyiwa munaye obadde obuuza ki? Yamugamba ki ky'olowooza ku maka ge tugendamu? I like it. Amaka si mabi, maka galabikirawo nti makadde. Tujja gabeeramu tewali kyakola. Enzimba modro z'amaanyi. I think we're going to be really happy. Naye kakasa bwe tugenda kubeera basanyufu ekyo kyenzikiriza. Ate kati ani agaana? Ngambe ki munnange? Yes, Norman. Wamma bwe kiri Norman kituufu. Kakapa kakabye n'amugamba nti bwe kiri Norman so kati ndowooza tutuuse. Baakwatiko ne bayitawo bayingire munda mu nnyumba. Naye nga bw'olengedde ennyumba nkadde muddo z'amaanyi. Ze zimu ku nnyumba zaawe enkadde ez'edda. Batandika okwetika ebintu nga babiyingiza munda mpola mpola. Bokisi we bazireeta we bazituusa erudda. Kati ono abali wano ekyamwewunsa agenda okulya ng'awulira omuziki modro z'amaanyi. Manye omuziki guli ogwa cyaccacca ogwalumbalumba ogw'abakadde ogw'edda. Naye okusinziira nti akutte musical instrument kiba kitegeeza nti ayinza okuba nti akaziki ekintu ekikwala n'omuziki agwinamu interest. Bwe yawulira omuziki guno yasalawo alinnye yajja mpola mpola nga kiraga nti waliwo yataddeko wano era ekiziki kiri mu koona. Kuza amaaso nga tewali aliwo ate nga abadde yakatuuka ne nnyina yatuukawo n'atambuza amaaso mpola mpola. Kyeyakola n'akwatekuba n'asooka ajjako omuziki guno gwali gukoona. Mwamaliza ogujjako n'asooka abeekebejjamu awo magezi mpola mpola n'akwata kimu ku kimu. Kale abaali wanagera owulira enswagiro nga kiraga nti waliwo alinnyalinnya emabega eyo. Kakaino maama yamubuuza ndowooza oli excited ku by'okusomera enkya. Tiwali yali abadde excited ku byakusoma maama, ekyo naawe okimanyi. Ate naddala ebintu bya high school bibeera miserable babidesigninga ku kyankalanya abaana. Okay? What are you doing? Yambuuza kati okola ki? Yagamba nti essaawa kino waliwo ebintu bye njagala okuvaamu ebya kwaya kyesi. Opting out of all the school groups. Lwaki oyagala ova mu school groups ezo nakyo ogamba n'ez'omuziki ogenda zivaamu? Weyagalanga nnyo ebintu bya bbaani mu kibuga kono nedda. Kijja kuba kirungi at least okola emikwano. Bwe kiba kyetaagisa kubeera out there practice music. Ne munayo okuva kitaawo lwe yafa tokwata gita. Yes, muli kiwulikikanga abali wanaawulira ebikoona. Biki ebyo? Simanyi Norman akyaliwo. Norman ke kali kapusi kaabwe kalabika ke kagwa mu bintu kati bajja. Genda okwate kuba otuuka mu ndoteekako ettaala. Ng'ekituufu kiri tewaliwo kiriwo. Jasi bawulidde kigwirana. Agenda okuza amaaso okulenga waliwo ekifo ekinanka kyekwateko ebifaananyi eby'enjawulo. Kye kyali kigudde mu kaseera ako. Yakwateko n'akyetika n'akiyisaawo era n'akizzaako mpola mpola. Mala okukizzaako buli kimu kiryoke waggulu eyo kono. Yes maama, buli kimu kiri fine, tewali nnyo tabbu. Buli kimu kiri fine. Kumbe oyo simanyi ekitaawo. Ekyewunyisa mu kisenge kye mulimu omuzimu gwa Nakyago twatandise naye. Mukazi we kyabika emmotoka bwe yamukuba yafa. Ate bwe yafa omuzimu gwe ne gusigala nga gukyali ku nsi. Jangu naawe mbadde njagala twogere. Kinkwasa ennaku munaye buli gwe njogera naye tannyanukula. Kumbe kapusi kamulengera. Of course kimanyi gw'osobola okundaba. Kazuuka ate kuba okudde bali ku ssomero wagera otandika ossomera. Yajja. Si muntu wakwagala kwefasha. Era yayitawo mpola mpola n'ajja ng'ayingira. Echoberg's eye. Gano maaso ga Echoberg. Ever watchful. Maaso gano gaba garaba. God over American society. Ge maaso Mukama ge yateeka ku society y'Amerika. And Myrtle. Buli tomu marital affair. Passiveness and yes. Ne bw'olaba Nick nga talina byakola. Yes. Parties which made their way into the collective consciousness of era ng'agamba nti ebimu ku ebintu bya Gatsby bye byasobola okugezaako okujja Mr. Cole. Mu kye twandibadde tuga Mr. Cole Sanchez ono mupya. What do you think? Wamasoko tuwe eki kyolowooza ku parties eziri represented mu kitabo kya Gatsby? I haven't read the book. Yamugamba ekituufu keti akatabo sinaba kasoma nga nze. Sinaba.
so there is nothing to discuss about. Kenagero kugira bwati nga sebo ya notinga n'abaako ne wa markinga kiraga nti akatabo yakasoma dda jasi aganye kwanukula yababuuza waliwo omulala y'omusomesa asegede yekasatudde mu katabo nga kiraga alina bwe yanotinga nga bonowandiika ebbali nosamalizinga pointi n'obikkako noga kati nkomye wano njatandikira wano. Yabagamba nti bwemba nga temusobola gezaako soma ebintu nga literature in English kati generation eno esigalidde ki? Ngenda basaba lisi mugende muyite mu katabo kano timwerabira tulinayo pages endala nga 10 ez'okusoma basoma literature in English. Kati abasinga bakwate kuba kasi akakufuluma ne Rodi najja kati abagenda kyava muyita Sanchez. Mr. Sanchez yamuza lwaki onimbye. Lwaki ogambye nti akatabo ako tokasomanga otidde kwanukula mu baana? Yamugambye kituufu kiri nti simanyi lwaki kale nkulimbye. Olaba omanyi nalinga ggwe mu biseera byange nga nkula. Opinions to myself. Ebiteeso byange nabyesigalizanga nali saagala kulabibwa mbaana. Nakolanga buli kimu kyonna ekisoboka okukakasa nti mbeera invisible. Naye kubulya kusya Katonda, it is a very boring way to live a life. Okwekumira mu nda eyo tebinyuma mazima gali nti bibowa kamala. Maisha omugamba nakwateko bona ayita wamugambye kijja kuba kino kyadagezaako mugamba kiba kirungi at least you share your opinions. Gwe tofaayo babazikazizeko bato bazogedde don't mind tofaayo. Gwe okimanyi nti okufa kukwetoolodde. Excuse me? Your bread, there's a hole in it. Okay. A small hole is fine. That's just an air bubble. But yagamba nti okusiizira ku mugaati engeri gy'ogukutte gubaddemu ekituli ekinene kiba kiraga nti okufa kukwetoolodde singa kabadde katuli katutwalingambye nti okene ekituli ekinene kanono kase yake ne kalayika kali so superstitious kakkiriza nnyo mu bintu by'amarogo n'ebirala. we have Mr. Porter together. Anti munayinza bampita Lydia tusomera mu klasi emu kwega Mr. Porter atusomesa balina klasi ya Mr. Porter. Let me cleanse your aura. Ni lwaki tonyamba n'enkulongoosa omwoyo gwo n'engulongoosa kwegamba oba olina ekikululumirako. Omanyi jjajja wange yalina I have a YouTube channel. Mbu jjajja we yalina bookstore ng'esomesa bya culture yali bya culture. So kati nze nyina YouTube channel oyagala ogiraba nakwateko bajaji mulage. Been posting regularly for 2 years now. Era ng'agamba nti abadde apostinga kati buli lunaku okumala emyaka 2. We have 12 subscribers? Olina ba subscribers 12. Akatale si kangu munnange. Omugamba kale sigenda kyesiwako nnyo kyakola na subscribinga ekyo kirungi. Amaze emyaka 2 ng'agenda maaso no postinga bangi tubalina waneeno nga channel zaabwe zaakona. Omaze ebbanga lya myaka mwaka mulambo limpostinga ninga mutuufu olina ba subscriber ba muswaba. Kiwasigeza content wo talina kyagatta ku ggwanga olina okwenoonya nga bukyali. Kakali akwate kubona akomawo komawo eka n'asooka atule bali mu ntebe awulira ddala kati wano balinga abatandika obulamu obujja. Buli kimu kyonna kyakuyiga emikwano gyakuyiga society yakuyiga community yakusika ate nga kirabika abadde alina life ye emabega gyatandiyagadde kusuulirira. Life ye erimu kitaawe ate kitaawe yali muntu musonyi wa gita yamuyigiriza nosuna gita era nga baali ba friends nga bono gamba nti baali banywanyi ng'ogyeko ekyokuba nti yali mwana ate ng'oli kitaawe wabula baali ba mukwano ng'ate bali so tight. Ne waliwo ebyatuukawo muzeeyi n'afa n'asigaza nnyina ng'ali ebbali. Giana atula ebifaananyi bya kitaawe ne bimujjukiza moments ezo zibasoloshe yalinganga bombiriri. Moments ezakuleetinga memories kati kwatambulira at least. Kale abagira bwate ne mabega waliwo kyagwako. Kiri eno mukananke eno gyalina otereka ebintu by'engoye engatto n'ebisigadde. Wali engeri y'ogutabo guli awo gulinga alubamu gunene okuzaama. Kekeno yagwetika najja nagwo. Tuke bali n'asooka ajjako buli kimu kyonna era bwatu n'ayitawo n'atuula bulambalamba. Ng'atudde n'asalawo abikula alabe. Yatandika okuyisaayisaamu nga kiraga nti Beatrix Jenkins. Alubamu ya Beatrix Jenkins ng'akyali muto.
Kemuli akimanya nti album ene yinza okubanga yali aba abasookera ddala mu nnyumba eno okusinga ku bifaananyi na bikadde nga kiraga Wajji yali avudde mu sejjezi ez'enjawulo okutuuka wano watuuse olwaleero. Omanya album mu biseera ebyo yali nga nkulu maka ng'era amaka gabira ne album ng'omugenyi Wajji amusobola mu album n'omugaa asooka otulemukolabe n'agezaako okutegeera family mu mpolampola bw'atyo. Ne kali munnayo family abantu bagitegeerera ku social media, omuntu agenda okujja okyala ewuwo ng'akumanyi buli kimu kyonna. Ala kali agenda okujja bw'atyo okusinga ku bifaananyi nga kiraga ddala mu butuufu baali babeeramu eno ennyumba. Ate wano waliwo ebifaananyi ebyasalwamu. Kino kyo kyamwewuunyisa bwewuunyisa wano walaga ati waliwo ebifaananyi ebyasalwamu. Ebyo byolaba biri private. Kakene ekyewuunyisa muzimu gwa nakyala weeguli. Bwaddamu ne kubekire album ne bagikuba. Kati gwogera naye tasobola kuwulira. N'ekiyagumusumbwa naye tasobola kukimanya nti gwe gumusumbuwa. Kati agenda okubikula bw'ati mwavaamu engeri y'akaweta. Kaweta kaagwa erudda. Bwe bituuse kati kirabika kino kasooka enfune w'enkiteeka yafuna waakisa n'akitereka awo. Okay. Kati obudde bwetooloola enkeera walo yalina okweteekateeka asobole okugenda ku ssomero. Kati aba atambula laba bw'alinnya akaweta. Bw'alinnya akaweta kaavudde mu alubamu ne kagwa ekiro. Kati waakalinnya kyava akalonda. Nga yeebuuza ddala mu butuufu akaweta kano kali biki? Okatunuya bw'oti kasooka tunuya ogusooka kalina engeri gye kakusikamu gy'oba tosuubira. Katukesya ne kaba nga kakusika noba ng'oli curious weebuuza. Okakibwa n'okateeka ku ngalo. Genda okasooseka muluno nga tekagendamu. N'akayisawo n'akateeka ebbali mu lwa naswi. Kiraga ki kandibanga kagenda mu bugalo bwa kikyala. Ono Wajjira. Wow. Oyo empeta aba akyayogera. Ono yeekanga alabye omuntu. Kati empeta bwe muva ku lugala ate nakyala n'abula. Yeddamu n'asooka agirona n'agamba lidako. Oh my God, you just Katonda watu okimanyi nti ondabye. saw me. Ondabye mbutuufu ondabye n'addamu n'abula. Kiri akizwa kirabika ali connected ku mpeta buli lwajambala nakyala alabika buli lwagijjako ng'abula. It's the right. Ekitegeeza empeta eyo. Put it on. Empeta eyo bw'ogiteekako n'addamu n'agijjako. Can you please stop that? Ngenda kusaba lekera awo kunzijjako nga bw'ozijjako. Empeta n'agisuleeta yagamba nedda. Nze sigenda gwadda lusaawa gino. Kati agenda okubikula bw'ati alubamu nga ye mukyala ye muwala ono ali mu alubamu. Kati nako kakitegedde kirabika kamaze wadde ebbanga munnaye nga kakimanyi tebakalaba. Naye empeta eno bw'ogyambala nja kutta omuntu. Nja kutta omuntu syaga bintu byakusalime nja kutta omuntu. Nakyala empeta yagirota ng'alinga mugambo wa isoko gisseeko ntegedde ekiriwo kati. Kibasegeja bw'oyambala empeta I become visible and we can communicate. Teekako empeta. Musaatu najja kwe kunukkiriza n'akwata empeta. Bw'agifuna n'asooka akiikalaga kakatira ekijja kijje n'agiyisaawo era bw'atyo n'agisaako. Okay. Can you please just Ngenda kusaba soko empeta eyo gikumireko for some time njagala kwogeramu naawe. Nkwegayidde togijjaako. Okay? thank you. Weebale munnange. Hi, Ogamba otya? B. Nze bampita B. I haunt your bedroom. Ekisenge kyo nkirulumiramu. Mwenzungira. Wangi. Kali ng'asooka atuula ebbali akyagezaako bigattagatta mu mutwe gwe. Guno muzimu. You have to say something. Baako ky'oyogera. Oli muzimu? Yes, ndi muzimu Katonda wange. As in that you were. Kati oli muzimu? Wali muzimu? Oli muzimu? I suppose I still am. Tugambe nti nkyali muzimu. Immaterial. Kuba kati essaawa zino sigamba nti oba nnyina kyenkwata kusigamba nti oba nnyina kyendi. Not living people. Nsobola okukwata ku bintu bye mbafu kasinzeko okugyako abantu. You're dead. Kali kitegeeza oli mufu. But like, how Naye- did you come back? Kali wakomawo otya? I'm not sure. Sikakasya ngeri gye nkomawo. I was at this museum. Wabula kyensukira nti nali ku museum nagwa kaweta I was hit by a car. so kati emmotoka n'ensekula. Mmotoka yankuba. You were hit by a car? Mmotoka yakusekula. Dozi eyankuba. No, I remember it. It was a doozy. Yali duzi kwege mazima njijjukira. Duesenberg emmotoka ze bayita kiringa gamba nti Benz. I was alive. They were the eel's hips. Duesenberg yamusekula. The berries. You're just saying. Ebigambo byayogera ebigambo bikadde nnyo n'ebimu tabitegeera. Those were very special. Yamugamba Duesenberg zaali mmotoka za njawulo. I was hit by one. So kati emu ku zo yankuba. Next thing I know, I'm in my Nagenda okuddamu okuzuukuka nga ndi wano mu kisenge kyange.
Our bed. kati ekisenge ekyaffe kuba kati kikyo ekisenge kyaffe I don't know what happened in between. simanyi kyatuuka mu masekati awo Part of that moment was kubanga kati emmotoka bwe yankuba amatala gamyasa bumyasa nagenda okuddamu okukitegera ngenda ofuluma nga sikyasobola kufuluma nnyumba nga ndi trapped mu nnyumba sick. Spacious dining room. Not exactly material. Original. kaakati munnange There's also bbanga eryaddako ng'abantu bajjanga balambula ennyumba So much to love. mukazi wattu omuzimu gwe mweguli City. It's a great school district. baleeta n'abantu ab'enjawulo kwaba bajjangamu ne bafuluma ne bagenda nga ye waali By the way. ennyumba eno mwali bali mukimanya nti erimu omuzibu bannange yakuba ebbali Old house. temufaayo ennyumba nkadde jasi ekyankalanyamu kati wakikkiriza nti oli muzimu yesi nakikkiriza ate kati nkole ki I'm a ghost. And I'm haunting this place. yamugamba ndi muzimu era kati ndi wano nduluma You hear me or see ekikwasa ennaku teri asobola kulya wadde okundaba okugjako until you know. yamugamba okugjako gwe asobodde okundaba olwaliiro naye nga teri asobola kundaba wadde okumpulya maama yajja nno She ala me. maama otasobola kundaba tofaayo Ready for school? oli mwetegefu tugende ku ssomero Right down. nzija maama Okay, you look a little pale. kikinga opeeruusi Or something. kituufu olinga alabye omuzimu gwe sirika Silly joke, poor timing. kale onoonsonyiwa No, I'm. just ndi fine maama I gotta get going. then kati yangu tulina okugenda nga obudde bukyali okay Do you go to Spectral Valley High? simanyi osomera ku Spectral Valley High To school too. lirya lisomero kwe nali nsomera anti ngenda kati Well, I'll be here when you get back. gwe tofaayo nze ngenda kubeerawo Like I have big twice. sigamba nti oba nyina ekyokusala osina gye ngenda kuzungira kono tobaawo You won't be here. saagala nkusangewo For real, and obviously, emizimu tegibeera jjadala essaawa zonyinza okuba nga ndi mu hallucinations and I will find a good psychiatrist in the area. ekinaabeera bwesito nja kunoonya psychiatrist mu kitundu naye Easier. bami nkwegayirinde I'll stage fast. aba akyayogera n'akwata ekubo n'amugyako Pass it. Nope. yamugamba siriyasi leka sova mu ddinaayo tujja kuba tukisomoka koye nedda yakwata ekubo n'afuluma yaggalawo akajje n'afuluma West Egg. kali mu kaseera kano nga tudde ebbali ono abasomesa West Egg Gatsby East Egg Daisy By just a bano boolaba jasi mugga gwe gwali gubaawula so close, yet each belong. ono agenda okuza amaaso sebo seruganda ali ku kugundi ye ali ku akawunti ye ya YouTube They eat eggs together? kati baatuka ekiseera ne bali amagi nga bali bombi bakyabasomesa akadere kavuga The bells of freedom. ekyo bakiyita bells of freedom kaakati Before I forget, bifo nga sinabakwerabira who are interested, eri abo abali interested show enrollment is now. okwewandiisa mu talent show Sing, you dance. ngenda basaba mutandika practicinga ebintu bya dancing kuyimba ate gwe Derek tuleeta omusota ku stage omulamu Any more lawsuits? tetwagala kukufuna bizibu osegeera kali musaatu akwate kuba akomawo okuva ku ssomero akomyewo eka yagenze agamba kirabika kino si kituufu omuzimu teguliiyo biiza okuba nga bimujjira bugizi kali agenda okuza amaaso ng'akomyewo eka maama yali balika laputopu wabula maama okubeera ku laputopu bambi yali yekkaanya katambi olwa akatambi akakwatibwa kitaawe omwana bbaawe ng'ali ne mutabani waabwe basuna gita mukazi wattu ng'ali awo ali mu kunyumirwabwe abaziniramu bwe bayimba kati ebiseera bisinga mu maaso ga mutabani wagezaako nga bw'asobola okubeera strong obutamulaga nti she's so broken kuba tayagala mutabani waabeere broken ninga ekituufu kiri nti bambi naye abeera awo neyenyiga ku mutima awulira nga bbaawe amumiisinga loodi kyeyakola bambi teyagala mutaataaganya yakwata bukwasikubo n'ayitawo n'ajja paka waggulu mu kisenge kye kisenge yakizudde jasiba kuba akyali mu ddinayo takkiriza mbu ekisenge kirimu akazimu yayitawo paka ebbali kale agenda okuza amaaso akaweta kano akaweta ke kavaako omuzimu guli okulabika ate gulabika akambadde kale yakasaako alabe dda mu butuufu ba kikiri kituufu ba omuzimu weeguli oba teguliiwo genda ogirawo ati nga teguliiwo namanya esegeeza bino byanzijidde bugize engeri gye nnyina ebizibu byange psychologically nnyina ebinteganya kale agenda okugulawo kumbe gyeguli katonda wange Oh my God, you're so here. gwe muzimu gwokyaliwo Still here. nze nkyaliwo bulungi nnyo You'll be happy to see me.
I'm happy to see tosobola kubeera musayufu kundaba kuba nze kati ndi musayufu kulala newankubadde companionship lately. I thought akasi akayise mabega mbadde sifunangako omuntu gwe nnyinza kubeera naye nga kyali wange nga twogera nga bwe njogera naawe ng'ondaba nga nkulaba I was trying to see if I could find any. mbadde ngezaako okulaba oba nnyinza okubaako ekintu ekikadde kyesobola ofuna omwo Want you to know I appreciate that. njagala okimanye nti nsiima munayo kubanga wasobodde okunteekamu eno embeera Blah, and you're not even the one who's dead. ekintu okifuula ekikulu ate sigamba nti gwafudde ddala oli wa leave the ddala house, correct? tosobola fuluma nyumba Right. Okay. nagezaako You're gonna live in this bedroom. Is live the right word? kati ogenda kubeera mu kisimumu okuba obulamu bwo bwonna kubeerako n'okubeera kati ate nze nkyasobola okubeera omulamu nafwa dda It means we go on about our business and act. kati mane ngenda kusaba bw'obanga ddala mutuufu ogenda kubeera mu kisenge kino kola byo nange nkole byange Or suppose we oba si kitusobola ogezaako solvinga crimes nga tuli ffe embiriri olabye otya nga bwe tebasobola kumanya nti nkuyambako Taking this off. Okay, okay. ngenda kujjako empeta sooka olindeko We just talk. kale tusigale nga twogera bwogezi nga baseya bambi akaweta tokajjaako You in a while. nze gwolaba maze ebbanga nga soogerako na muntu Market for dead friends. anti sigamba nti nze ndi mu katale noonya bafu Fine. baaba I don't care. yagamba kale genda maaso kisaagiremu sifuddeeyo neera still Great. Okay. Well, it was not. kale kibadde kirungi okumanya Goodbye. weeraba bbiya n'amuggyako nze siri mwetegefu kubanga ndi mukuteesa naawe kunyumya na muzimu amugabe bagambyeko nti ndi mu katale noonya mizimu gyakunyumya najjo okugifuula bakyali bange kalagero gira bwati nga guseetula akatebe yagamba sooka olindeko What are you doing? yamuuza okola ki Lady. ono omukyala yaani It's Taylor Swift. ayitibwa Taylor Swift Swift. Taylor Swift Is she a family friend? family friend No, she's nedda pop star, oyo muyimbi wa tabu Star. popstar musician. muyimbi She's a musician? muyimbi Yep. All these. zino posi esinga zulawano z'abayimbi Okay. bayimba music nabaki Like, neewuunya music waabwe asawundinga atya oba bawulikika batya So you like so kati gwe ng'omuzimu oyagala music osaaga music is my life. music bwe bulamu bwange kale tugambe bwe bwali obulamu bwange I basically bakadde bange baali ba musicians kegamba nakula muziki are back there. nakula byolina gita naye togisuna ogisuna not anymore. asi kyasuna gita How come? kijja si okuba nga tokyasuna gita I just don't. yamugamba sigisuna But look, can you keep ekituufu kiri nti things around and make it? lekera ogenda maaso n'okuba nga otegulategula ebintu kigenda kuntiisa ate nga ndi mukolaho mwaka wange osegera webali toddamu setula bintu buli omu abeera ebyebeera mufu nze nsigale nga ndi mulamu nkola ebyange naawe kola ebibyo ng'omufu kakati ngajja I heard you talking maama mbooza last night. nakulire ng'oyogera mu kisenge ekiro Your new friends from school? olabika badde oyogera ne bakyali bo online si bwe kiri okuva ku ssomero It was. Totally lied. yes nyina bakyali bange ate balamu olabiddeko ku munnyo laba n'omunnyo guguno ogutambula yagamba tufudde katonda waage Blood pressure. blood pressure high blood pressure Was just so. omunnyo si mulungi gujja kulwaza sukaali katonda wange Why are you so worried about my blood? lwaki weeraliikidde ku blood pressure jasi akyogedde olw'ensonga oli abadde banayekoolo bannange I'm not gonna die. tosuubira nti ngenda kufa You can relax. ngenda kusaba okakkane mu kyo What happened with your dad? manye ekyatuukawo ne kitaawo Not what this was. It's. eyo si yebadde ensonga eyo biri fine bw'oba oyagalamu nnyo omunnyo guugwo oguli esigulinaako tabbu I know it's hardcore. manyi kizibu ku side call kikwera ddala obuzibu tuyinza okuba tetusobola nakyogerako naye We should talk. nze mbadde ngamba oba osanga tufune akadde tukyogereko I think. olowooza ki tufune akadde tukyogereko tiwandyagadde tukyogereko ekyokufa kwa kitaawo bwosanga kagani omusaatu kyeyakola yamugamba maama yinza okuba siganye yinza okuba tutijjaga tubyogereko naye kati besikali sisira maaso ga lwaki kali yakwatiko bona akomawo yajja noonya akaweta oli yasazewo amukyankalanye mugire ddala mu mbeera I know what you're going to say. manyi kikyogenda okwogera To help your mom find. mbadde njagala jasi kuyamba maama wafuna omunnyo You need to stop haunting my mom, and I mean it. bw'oba oyagala empeta ngirekeko lekeraawo okululuma ku mmange Already, and the last thing she needs. mukazi wattu alina bingi byayise musaagala atandike kubanga afuna muzimu gwabyasa kutandika mukyankalanya Hang out and chill. tugenda kubeerawo tunyumye nga If kyekyokka I'm not, and she is, you need to stay quiet. ngenda kusaba embanga nga ndi ne maama osirike toyogera Out or chill means, but ebya hanging out kiringi sibimanyi naye isoke sirina buzibu great kale wait.
sokoleke waliwo kyoyogedde. What do you mean? Kiki kyotegeezeza bw'ogamba nti omuzimu gw'ekyasa omukadde n'alyoka amubulya nti emyaka 10 maze wano emyaka 10 wangi omanyi bw'ofa olunaku gwe omuzimu olunaku lwolabanga olunaku gibeera myaka. Technically, you're still 17. Naye ekikulu kyabeera kasago okyali 17 kati oyinza okuba oli 17 n'ekitundu okusira ku ndabikayo tokitwala nti oli wa 10 kale newankubadde omaze ku bbanga ensi ku nsi ebbanga lya myaka 10 20. zino bulijjo omanyi wakayitawo emyaka nga 2 oba 3 ekinene. Because you dress funny and Jesi mbadde nkibalira ku bantu abajja mu nnyumba engeri gye bambala mukusira ku ngeri gye mwambalamu kati mbadde simanyi ddala mbutuufu emyaka 10 gyetoolodde. What did you miss in the past 100? njagala osooka omuli ekiki emisize kono myaka 10. I mean, it's not like I can exactly go out and see. sigamba nti oba nsobola ofuluma ebweru nengekyako okwerabira nze nasiranira wano munda sifuluma kerekero gira bwati ng'alaba ate omukono guyitamu mu ddinisa n'agamba how come lwaki omukono guyiseemu mu ddinisa kale Go. tugende yitawo akizude kyabikono waabeera okumpi ng'alina empeta aba asobola okutambula. Come on. Jangu tofaayo. Come on. Jangu furuma. Yabigezaako mu biseera ebikadde mu myaka yamala emyaka 5 ng'alwana kufuruma n'amala n'akiri yalayizi nga takyasobola kufuruma kati emyaka 5 emirala yali yatuula nga yakakana kati akizude etono waabeera n'empeta asobola okufuruma kikyate. No. Simanyi wabula It must be the ring. yagamba kirabika eyo empeta I'm trapped by that thing on your finger. ekyo ekintu kyekyankwatira wano empeta eri ku lugalo lwo kati bw'ogijjako mba kisobola gezaako okubaako kyenkola essaawa zinafuna ne fresh air. I mean, I assume it's fresh. I can't really. awulira buli wamu wona wali fresh tasobola kigumiikiriza. This is so exciting. Can go everywhere. nsobola okutambula n'enzungira buli wamu ndaba buli kimu kyodaba dage omanyi omuzimu okubeera excited ogenda kuntwala kono waate Everywhere. gwe ntwala yonna gy'onooba ontutte Like a lot of places. No. I mean, kati ebifo kono wuliriza I know you don't like me very much, kimanyi tonjagala olw'okubanga ne muzimu but I don't care. You were just sifuddeeyo take me places. wabula ngenda kusaba ontambuzeeko at least mbadde trapped mundaawo okumala ebbanga lyange lyonna kati nkusaba ontambuzeemu ntambuzaamu. take you wherever you want to go. Just yamugamba kale kakana ngenda kutwala yonna gy'oyagala ogenda I still don't know what that word means. wabula kyongamba ekyo sinaba kitegere kya kiringi hanging sinaba kitegera naye thanks. so. Kaakati Where do you want to go? wawe oyagala bwe tuba tutandikira n'asooka abirowoozaamu yamugamba tugende baasi yajja What are they doing? kakayino n'emmotoka zennyini amasimu yali teyagalekaawo alina akabiriga kano ak'ab'e Masaka atambula ng'ab'e Masaka asaatuka busaatuusi agenda ogira bw'ati okuzza amaaso okulengera zino mmotoka oli n'amuyitako ng'afumuuka oyo ngadduka ku sipiidi etekanika What is that? ate kano kaki akali mu bwengula yamugamba ako bakayita ka drone. Yes ka drone Is he controlling you? yakakontrolinga ono His hands. yes akozesa mikono gye ne batuula ebbali ali ku ayisi ejjukira akimanyi ono tali What do you want? kikyoyagala ayisi nkuwa ayisi It's not there. si kyabwenkanya of course okimanyi omuzimu sirya mmere misinga emmere nange Tin. n'amuleetera omuziki Duke Ellington Joe Roll In the 30s, mu gyasatu bandi kyali kikulu nnyo basically the same. bwe twayingira ana abantu be bamu abali mu bandi ez'enjawulo Frank Sinatra. ne bafuuka battabu kati nga Frank Sinatra. Franka biki Frank Sinatra And you swing your arms like this. yamuleeta ebbali amulaga omuziki bo bwe gwe baaginanga oli mwetegefu kati sooka ondage eki kyembadde misinga kankulage kati yamuteerako akatambi asooka amulage biki ebibaddewo sematalo yajja sematalo asooka sematalo okubiri bagenda ku myezi emipiira biki kwegamba yabituluyanga byonna byewuunyisa ensi engeri gye zeetambula nga The thing about punk rock is that it's super easy. yamugamba nti omuziki gwa park rock ekyenjawulo ekiguliko kwegamba tegwetaagisa bintu bingi amubulira omuziki oguliwo Like this with the hands, see? anti kati woba ozina emikono olina gikanyuga bwoti You don't know how to dance to Charleston, do you? kyabe katumanyi kuzinayo gye bayita Charleston And it has every song ever recorded. kyogamba eyo gye bayita essimu entolo gye bayita essimu kuliko buli kika kya luyimbako n'ennyimba zonna ezaali zirikodingiddwa kuno genda kisiikanako This is Frank Ocean Channel. ono Frank Ocean Amazing album. alubamu ye yali nsufu kamala Nowhere. And in that yamugamba R&B ng'ogasseko ne bipop tetumanyi wa gye kyava barwe Charles we bajjiraawo ba Chuck Berry ne bajja right, and in the 60s, the British. kwega mu gyenkaaga ate abangereza nabo ne bayingirawo This is the Beatles, and then this. kati waliwo abaali bayitibwa ba Beatles waliwo David Bowie Yes, David Bowie is David Bowie music we yali sokolo Cool. kuru okakasya like the bee's knees.
Kalinga business gwe nga bwadde ngamba business. Oh, okay. Kageno yagala omugwako ngalinga bolaba Kasiri Adam nomala omugwako omusaba akunyonyo ekibayita music industry ye Uganda Blaja. Ovao kirija. Kakati Didn't they have planes back in your time? Not like this. yamugamba nti mu biseera byammwe temwalina ndege ko n'endege zaaliwo Joshua kubanga teziringa zino nyingi. New magical thing. By that time bali bakayiiya endege ffe nga tugira bwobanga kyabufuusa. I'm a pilot one day. Era bwe nakulanga nyina ekirooto ky'okubeera nga ngamba bwe ndikula njagala mbeere pilota. Or anything. But Wait, why not? Lwaki nedda? No, I'm serious. You totally could have. I'm a girl. Yamugamba kikirizamu ali osobola okugezaako kiberako no ndi mwana wa buwala. Or it was the cat's pajamas, but Amelia Hackett yali ow'ettabu. Could have been like Amelia Earhart. Oli osobola okubeera nga Amelia Hackett. End up like her. Joshua kuba wali ogenda komekerera nga ye kono ki ekyamutuukako ate. She died. Of course yakula n'afa munnange. But Newankubadde yafa kale yafa akaddiye nga yeesanyusiza. Yali yeetooloddwa abamwagala. Amelia Hackett kazi baali b'amaanyi ebiseera ebyo. I just wish I could at least see you when I'm close one day. Ngamba kale singa amaaso ologezaako giraba ennyonyi up close. Lunaku lumu kale nengirabako bulabi. Ffe mu biseera byaffe mu bintu bye baayeeyo yali highlight. Emutunuulira kikwase na kutasobola wadde omukwatako. I gotta go. I was Nyina okwateko ogenda munnange, nyina ogenda mbuliri. I gotta go to bed. Genda okulaba nga kizibu kunnyonnyola toyinza keera ku makya tandika kweromansinga na muzimu. What, to like Lwaki tetugenda ffenna? school? Oyagala nkutwale ku ssomero? Yes. No. Nedda ekyo tekisoboka naawe. Lwaki nedda? Valley High too. Nali ngenzeeko ku ssomero eyo nange. Future. Njagala ndabe essomero oba likyali. Sisobola kgenda na muzimu. Nsobola okutambuza mu kibuga naye sisobola kgenda na muzimu ate otandike kubeera ku ssomero. So no. Osegera nedda. Please. Bambi togaana. Nkwegayidde bambi. Literally nothing you can say. Tiwali kyosobola kuŋŋamba kisobola kukyusa ndowooza yange. Ate oza teyamuleeta. It looks exactly the same. Wabula omwereetera kuba bw'aba atandise okwogera tasirika. Very different. You know, I saw. Essomero likyafaanana jjasi likyukamu katini. Wait, are they supposed to be ghosts? Simanyi bano mizimu ndaba ebissa amasuuka simanyi mizimu. Cole, hi. Koolo ogamba otya? Ono yamwekanga. Yeah. Kiki? Yeah. Lydia yegwe. Atooza yandibadde ani azenga To muzimu. realize panic attack? Oyagala kufunisa paniki ataaka. Oh, whatever. Azenga windigo. Horrifying. Kyonna kyekiri otiisa. Thank you. Yo bali kusiima. My costume. Lwaki gwe toyambadde costume? I'm a 17-year-old boy who doesn't like Costume gye nyambadde ya myaka 10 ya muvuka wa myaka 17 atayagala kubeera mu bintu bitiisa kanga. Kyogamba tugenda kwewandiisa mu talent show. New apparatus that can detect vampiric activity after. Nina kamasini ke naleese nsobola okugezaako okudetectinga I don't vampires. ready for that yet. Yeah, You know, I don't know how to feel about these kids. Naye mbutuufu bano abaana simanyi ngeri okusya ku ngeri gye bambadde balinga mizimu. Who's this? Old stamp. well, She your girlfriend? Ono simanyi girlfriend wo. Cole? Kali awuli ayagala kukwatengako oli kyokka ate ono oli tamulaba. show might be maybe a bit much. Wait, is she? Esikija ono girlfriend wo si we kiri? Oba osanga Whoa, I'm getting the weird mbutuufu ntandise okulaba olina engeri gye weeyisaamu eri weeyadi kiki olinga agamba nti olina gw'oyogera naye wano. here. Okay. Waliwo aliwo wano. Uncomfortable. It's probably not Ate tewali aliwo. nothing. Kyeyakola yajjako empeta oli abule kwegamba leme mu distractinga. It's a ring. Kumbe ono empeta agirabye. Regular old ring. Kano kaweta jasi kaweta buno buweta obwedda. Tekalina mu makulu kyagala okafuka singeko. Yeah. No, nothing weird going on here. Kono tewali kiri weird kigenda maaso. Normal things. Jasi bintu bya bulijjo nga bw'omanyi omuntu wekyanga kyangamu. I want to talk about Lydia because if not, I'm just. Tiwaliwo kyakyakwogeraku wano Lydia kwawe tuba tutera kyakyakwogeraku mali njagala mpitemu ebisigala tujja kuba tuwuliziganya. Weeraba. Wait, did you Nina take my pinky with you? Simanyi ogenze ne kannaswi kange kuba sikalaba kagudde. N'akwateko n'azzaako akaweta asooka anoonye bbi waali. Bbiya waali. Kakati nakyala yakwateko n'ajja eno emabega. Jjo yamugambye nti bakadde bange baali ba musicians. Baali bakubi ba ndongo. Kwateko n'ajja erudda.
Hey. Hi. yakwateko yamusiikana erudda ng'ali mu kusuna mpola mpola. Yajja kwata gita jantukole wano ka combination mpola mpola. G. Yambuuza okwatira mu ki kikono kigi. Najja mugamba genda maaso katutandike. Era bwatyo n'akwateko n'ayitawo n'atuula erudda. Ne batandika okugenda maaso n'okusuna mpola mpola. Baabano. Lwali musunyi wa kajita mulungi. Kamutunulira. Wow. Emisimu si kintu kibi kasoba nga oguwadde obudde musobola communicate nga musobola okunyumya. Kaakati ono yakwate kubona jjukira yagambye mu kitaawe yalina edduuka nga litunda bitabo bya kinnansi. Nategedde akawetako nnyinawe nali nkalabye. Kali yakwate kubona gy'asobola ogezaako soma akaweta ke yalengedde ku kyaliwe. Yagambye akawetako nategedde nnyinawe nali nkalabye. Thank you. Okay. Weebale nnyo weebalire ddala. Magical artifacts of history. Kali batandika okunnyonnyola akawetako bakayita the lovers rings. Of the lovers rings. Akawetako kaali koogera ku baagalana mu biseera bya Misiri ey'edda. Okay. Score. Nkafunye. The rings aren't just magical. Yagamba nti empeta ezo sigamba nti ziri mu jjadu kyokka wabula empeta ezo zaakolimirwa. First the rings during the lovers. Waliwo omupaatiri eyazikolimira. They would never part. Era ne bagamba nti abaali bafudde si baakwawukana. The rings will be destined. Era nga bagamba nti yena alikwate kubo n'ayawula empeta ezo aba agenda sisikana bizibu mu bulamu bwe. Ekikolimo kigenda kuba kitambula mpaka eyo empeta ng'emaze nedda ku mpeta yinnaayo ziteekeddwa kubeera mpeta bbiri. Mbw waliwo omupaatiri yazisabirako n'abaako baggaliramu n'abasibira omwo. Empeta ziringa yirizi zirina be zaasiba. Era nga bagamba nti bwokera ku makya empeta emu n'ogijjako kiba sigezi ogenda kwereetera ebisiraani. Kati bano batudde ebbali. And Post Malone. Waliwo ayitibwa Post Malone. Okay. Kale nkufuna awo si wabi. Can I ask you something? Waliwo kye njagala okubuuza bw'oba tofuddeeyo. Why aren't you playing the guitar? Lwaki tokyasuna gita ku talent show? Lwaki tosuna gita ku talent show? Alisi wandibadde osuna gita kubanga gita ogisuna bulungi. Yagamba ku saidi yange. Kiki yogera tuwulire. I haven't played or written anything ever since. Yagamba nti mbadde maze ebbanga nga sikuba kintu kyonna siwandika kintu kyonna. A long time. So kituute ebbanga gwanvu. Bukyankitaawo afa. Kitawe yakuyigiriza osuna gita. Yes, yanjigiriza osuna gita. You know, like most people stick to one genre, right? Omanyi abantu abasinga babagamba nti wowe otandise omuziki at least you stick to one genre. Santana. Naye kitange yakubanga n'akuba simanyi ba Bossa Nova. And one yakubanga Public Enemy. Kwiga yakubanga genres ez'enjawulo jasi mu kireki. He loved all of it. Kega buli kimu kyonna yakyagala ng'ekikwaragana ku muziki nga guyita mu gita. Life. Music bwali bulamu bwa kitange. What happened to him? Ki ekyamutuukako? Heart attack. Yafuna heart attack. Out of the blue. Out of the blue. Mutima twe. He was here and Twali tuli naye. Then n'amala n'abula. Kitwale nti twali tuli naye mubanga tunaafa. Nga bitalo. Kiryokese wano omuzimu gukwatibwa ennaku. Ne kati ndi fine.
Ndi okay? Aya. Sometimes I think about why I'm still here. Yagamba ati ebiseera ebisinga ngenda n'endowooza lwaki nkyali wano. Lwaki mbeera mu bifo by'abantu abalala. Then I think maybe I'll never know. Muli ne ngamba nti oba osanga sirimanya lwaki. I'll just be here watching as Nja kubeera ku nsi eno nga bwe ndaba abantu we bakaddiwa bwe bafa bwe bavaawo bwe bakaddiwa bwe bafa bwe bavaawo. Nga kyekyokka. my friends, Misinga ewaffe bwe twateranga okubeera bakyali bange famire yange. Misinga obulamu bwange nga bwe bwali mu biseera ebikadde. Ate kakitegedde nakakati ndi kati kitute emyaka 10. Ebiseera ebisinga mbeerawo ne ngamba kale singa nsobola okuddayo mu nnaku ezo. Kyese bwe lubeera lunaku lumu. feel like I belong for a little while. Ali simpuli enti nnyina we nalingwa. Oba wengwa. Bambi. Yawuliranga ebigambo biri so deep kakati. Antuli mu Halloween. Nkiraba. Bajaguza Halloween. You know, it also happens to be the anniversary of my death. Ate no ye anniversary y'okufa kwange naffe kaali kaseera ka Halloween. Mr. Doozy, maybe. W'emmotoka we yankubira. Nenzikira. We should celebrate. Yamugamba nayo mani tugenda celebrating anniversary y'okufa kwo. Was the last time. Mulundi ki gwasembayo kwate kubogendako mu New York City. Mu New York City? Yes. Jangu. Nakwate kubona amwetika mgambi soko je tugenda jaguza anniversary y'okufa kwo. Geno muleete eno muganda wange. Soko leke. Eno wajondese baba. Ali simbulira waje tulaga. Come on. Anti gwe tofa je nkuleta it is a surprise. Jangu. Surprise yeno gwe kakana olabe. Kale yagala kuyingira munda wano. Nakwate kubona ashoka duka yebuza lwaki atawanyika. Nayitamu najje bali yamuza kafo kikondese mukono gogenda kalaba tofaayo. Jangu. Okay. Namugamba katutu osole mwetegefu nkuteke munda. Yakwate kubona amugulira. Agenda okuza amaaso nga bano babeera mu nkola ziri ezedda. Eje nkola z'emyaka gya nakyalo omuziki ogukubibwa enzina gye bazina. Wow. Kali mutuufu anaawulira she belongs. Bw'abeera mu environment ng'eno. Emuleetera okujjukira ebiseera byabwe. Bulyanga wano waagwana okubeera. Muziki ogukubwa enzina gye bazina ennyambala gye bayambadde na mbuzo okikoze otya. Said you wanted to feel like you're back. Anti ogambye oyagala kuwuliranga azzeeyo kewammwe. When did you? Kati kino wakikoze ddi? It's a party. It's Eno bagiyita Gatsby party so kati etera okubaawo. You like it? Ogyagadde. I love it. Babeera ne theme ya Great Gatsby. Nkama njagadde ge mazima. Sorry. Abaali wano waliwo eyamuyiira. Are you okay? Simanyi oli bulungi. Kali nekyewunyisa amukutta amubase. Agenda okuza amaaso ng'asobola n'omufiiringa. Katonda watu. You're holding me. Okimanyi nti okutte mu ngalo zange. Kino kibadde tekibaawo. I am. Anti of course nange nkuwulira kutte mu ngalo zo naye. Kisobose kitya? Akakofiira koyambadde kaakabi. Ezo style ze twagalira ddala ze style z'ebiseera byaffe. Yamugamba kisoboka kyakono simanyiko olwa nalina bika ndi mulamu. Ndi mulamu. Ekyo kyolayo kimanyi ndi mulamu. Kali yebuuza kize kitya okuba ng'asobola okubeera ng'ali materialistic. Kyebuuza. Nesokole ndi ntya omulamu. Material and visible. Kijja si okuba nga ndi material nga ndi visible. Anti simanyi n'abasigadde bamulaba si yekka kati amulaba. Wet. Nambuuza owulira otya ko I feel wet. First time the stress is. Gwe mundi okusoose ekiteeteeyi kino bukyanga nkyambala mu myaka 10 okuba nga kifaanana bwe kiti. I think I saw a costume. Waliwo wendabye we bapangisa costumes. Tusobogera ne tupangisa. Ngenda kusaba ongoberere. Okay. Namugamba kwate kubojje. Mutuufu tategedde kize ky'okubaawo. Okubanga essaawa zino ali materialistic bamulaba afiiringa abantu kati abakwatako n'abafiiringa. Kimwewunyisa takitegedde. Kakati omuziki ng'agenda maaso Rodi ng'akwate kuba nga gy'ebbali ng'asooka afuna bulungi nnyo essuuti. Aba yakamala okusaaka essuuti nakyala n'akwate kuba najja mutuufu nga kambadde. Ng'omuzimu gwambadde ne gunyuma okukamala. Banayo omuzimu guli batiribona. Bikira Maria agusinga neema ndowooza kye bayita Holy Ghost. Katonda wange. Omuzimu muto, myaka mito.
gunyirira ebitekanika lodi yajja kyava asala mpolampola najja ng'asembera. Wow, tasobola kikkiriza nti omuzimu gunekanekanye. Yalabana yamugamba bie. It's not really me, is it? Ndowooza si enze gw'obadde omanyi kuwona okusya ku ndabika gy'olabika. I look cool. The bee's knees. The business kwegamba engeri gy'asobola omunyonyola nti kyakabi akola lifarensi y'abantu bamanyi abaaliwo ebiseera ebyedda ab'ettabbu kamala. Ndowooza omuziki kati ku stage tugenda kwakwaniriza Frank ne Stephen bajja ssaawa ya Kona Music kya kaziki keddanga bw'okamanyi baali bakyakyaliza bulaza Katonda wange. Wow. Kati bayongeramu ku bakimodifyingamu nakyala bakyongereramu ddala obugalo bwabaweebwa. Yarabana, wow, this is so great, this is amazing. Kakati banange essaawa zino olwaleero oyo bamwita Frank ogasseko ne Stefan okuva mu Charleston dance competition. Tukimanyi okubaddirira kigenda kubeera kya Tabbo Kamala. Ani asobola okubeekiikamu? Nze wendi. Waliwo omukyala wuuyo alina akaviiri ak'enjawulo. Okimanyi nti tumanyi kuzina Charleston. Jangu gwe nawe vaayo. Sokoleke bia sokolinde. Are you really going to deny a lady? Ogenda gaana omukyalo w'ekyasa, omukyalo w'emyaka 10 ogenda muga totandika naawe. Jangu. Hello there. What's your name? Soko tuwuli amanya go gwani anti mpitibwa bia. This handsome sailor right here is Cole. Ono handsome sailor bamuyita Cole. Cole. Bia and Cole ndowooza ke kasi abadde musoke bamukisa bakode. Obugalo. So what do we do now? Katugenda kola ki? Dance. Yugo bajasi gwe bojja wozi buziki. Kati ngenda kubojja nti agwezina kyomanyi. Nakya natandika. Come on. You have to do it too. Yamugamba nawe oteekeddwa okubojja omuziki kati nze ngenda kubojja nti agwesimanyi. So not the Charleston. Guno si gwe muziki gw'abakyasolerawe. Lengera Tabbo. Kati abasika bagamba bano batuswaza buswaza. Over my life, like nothing even comes close. Okimanyi nti kyengenda maaso n'okola kiswaza obulamu bwange. Sikolangako kintu kyefaananyizanga kiro bukyangambaawo. Ono ye yakubonamu ka break dance tomunyumiza gasiya. Mulengere. Ate oyo akola ki? N'atoka ambulijje. Ate olowooza tebadda kwegamba bazze kunyumirwa gasiya. Tukuone kyonna ekiriwo kye tujja ogenda nakyo oba batwagala oba tebatwagala be bamanyi. Balegere. Bo basalawo banyumirwa ekijja kijjo baba baagalire oba tebabagalire isooka ebiboka bakone dance. Kakaina agenda okakwata bwati nga mutuufu kagonda. Kaina omubiri gugonda, kaina akatofaali kagonda, kaina omumwa bugonda. Kaina amaaso gaakabwasi, kaina ensinga egondo Kamala, emikono gyako giwewuka. Yakanyweza. Omuzimu guli perfect gusinga n'abafeene Uganda abalamu. Lodi omuzimu gwalina guli so perfect mbuli kimu kyonna. Era bwe batyo nga bakoona kadansi kasendeekerevu nga batwaliza kadansi mu ngeri ya kimpowooze. Buli kimu kyonna kiri magida. Sofa buli kimu kyonna kiri tayaali. Ta complaininga. Baabano. Nabagamba Pavilion Events abasikani bakwe Equatorial Plaza. I was growing up, my parents used to play ballrooms. Yagamba nti bwe nali nkula bakadde bange baatera okubeeranga mu ballrooms. Their job. Gwalinga mulimu gwabwe okuyimbira abantu. Every time because they didn't. So kati nagendangayo. Those are just some of the happiest memories. Ze ziringa memories ennyina ez'essanyu zesobola okugamba. Back Kuba mu biseera ebyo. Sitting there in the corner. Nze natuulanga butuuzi bali mu nsonda mu stage nga ndaba bakadde bange bayimba. Dance and chat. Abantu nga bazina nga bwe bawoggana banyumirwa. Sounds. Amatala ng'ogasseko ne sound buli kimu kyonna kyali kiliko okubeera nga kiri mu bulamu nga kiramu.
And that's how I felt tonight too. Yengeri gye mpulidemu n'ekyo ky'olwali omutuufu mpulidde nga mu driven. Then of course you decided to take me to a cemetery. Then osalawo okwate kubondeete mulimbo. Lacking in tact considering I'm a ghost. So ng'ate okimanyi ndi muzimu. Why? Kalinebuuza lwaki ondeese mu cemetery. What is that noise? Agenda awulira eddoboozi n'amugamba gwe kati amaaso gatambuze gwe tunula eri. Hang on. Tunula eri gwe lindamu kati n'ogenda kulengera. Kuza amaaso okulengera. Kyava alaba endege bulijjo ayagala giraba bannange. Bulijjo ayagala giraba yali highlight y'obulamu bwabwe ya generation ye mu biseera ebyo. Bali bakatandika okuyiiya endege. So like, why airplanes? Naye byonna lwaki ndege? I look at them and I see. Yagamba nti bwe nziraba ndabira ddala freedom kitwandiyise eddembe. Go where I want when I want. Nga kisobola okuntwala wenjagalidde. See the world every. Kwegamba okubeera ku live adventures okulaba ensi mu kasyawo nawe mba njagalidde. Kikyali kinjagaza endege. Amugamba kale. Where do you want to go now? Kati oyagala kudda muzaawa. There's nowhere else I want to be right. Tiwali wala wenjagala kubeera essaawa zino. Wabula. If it is okay. Njagala kubeera naawe. Agero gira bw'atyo okwagala omukwata katolooza ng'akyasobola. Takyasobola omukwatako. Lindako. I'm sorry, B. Ate onoosonyiwa B. Takyasobola mukwata takyasobola mufiiringa. Labika kali ka moment ke bamuwaddeyo kwe kukaka abadde ayina. Koro nze Lydia munnange. Nagenze ka bookstore ka jjajjange kitange kali akatunda ebyekinnansi ne mbaako byentegera bwe kibasooka ngenda kusaba oyitirewo ng'ovudde ku ssomero. Mukubira essimu n'amugamba jjangu. Oli Lydia omunnansi. Hey, Cole. Aha, Cole. Gotta show you something. Waliwo kye njagala okulaga, soko gye waliwo kye njagala okulaga. Muyisaawo n'amuleeta mu n'asobola okumulaga olaba. Empeta eri gye wali oyina ku mulundi guli. This is the ring you were wearing at school. Eno y'empeta gye wali oyambadde ku ssomero ku lunaku lwa luli. It is. I knew it. Era nategedde mu butuufu empeta eno ngimanyi. First time Era nakimanyi omulundi gwe nasooka okulaba nti olabika oliko okufa. Kufa kutambulirako. Kitegeeza ki? Research. Okuyisa ku lisaaki. can probably separate the rings. Nze ndowooza waliwo omuntu eyakera ku makya n'ayawula empeta ezo banga gwanvu eriise emabega so kati ekikolimo tekimuvangako. I know this is a lot. Nkimanyi kino kizibu okwetika essaawa zino bye nkugamba. This is. Obukakafu buno bwe nkulaga mu butuufu bwo busukkuluma. I think you're being haunted by. Nze ndowooza waliwo omuzimu ogukutambulirako. Olabika naawe tonaba kitegeera. What? That's Leka naawe. pretty crazy. Bino biboozi by'abasamize naawe tekiriiyo. And it looks like the only way to break the curse Ate kirabika engeri gy'osobola okubreakingamu kaasi kwe kwata ekkuba empeta eno n'ogizza ku mpeta yinnaayo. will Okusiza ku lugero. actually material and visible on the one night of the year that it died. Bagamba nti omuzimu ogwo gusobola okulabika ne gubeera nga guli materialistic ku lunaku lwe luba lwafa omulundi gumu mu mwaka. What's that? Ogambye ki? Just saying how this is all new and Kyava agamba nti wamma muli agambye nti wamma kituufu y'ensonga lwaki. You needed. Mbu olunaku omuzimu ogwo lwe guba gwafa oba omuntu oyo lwaba yafa It was hard omuzimu gwe ogwayawula empeta ezo to track. omulundi gumu lwe gusobola okugeza kubeera materialistic ne gulabikako then olunaku bwe luggwako nga guddayo. So kati nagenze okunoonyereza nga empeta ey'okubiri bagamba nti eri ku side ya And tomorrow egenda kubeera auction olunaku lw'enkya mu museum. brings one of the items they're selling. So kati empeta ye nyine waayo eyo yezimu ku ezo ze bagenda otunda. Who it's sold to. Ate singa baba bagituuza oyinza okwekanga nga tutegedde bagiguzizzaani. All you have to do. So kijja kuba kyangu singa okwate kubo n'otegera bifo nga tebannaba kugitunda gwe kyolina okukola kwata empeta eyo ogizzeeyo then omuzimu gugende. what do you mean no more? Ki kyotegeeza nti omuzimu guveewo? This is reuniting the ring. Ate kati kasozaayo empeta zigenda kuddamu zibeere ezombiriri. Can Kiba kitegeeza nti move on. omuzimu osobola oba oguwadde space okumuvinga on. Ghost Gufa. dead. Cold. Omuzimu tegufa naawe already gubeera mufa ate kati gufa emirundi emeka. Can't move on. Naye gisobola okulaalira ne gutagenda. A Ne gubeera trapped existence. mu kye bayita plane of Watching the. existence. Ne gubeerawo ku nsi nga gulaba abalamu bwe bafa bwe bakola ki nga go weeguli. Which is not good. Ekyo si kirungi ku side yaago. I don't know who's haunting you, but Siraba kumanya muzimu ky'ogululuma gy'oli naye neesiga mu kyegamba. you'd be doing them a huge. Okubreakinga kaasi ogenda kuba oyambye omuzimu ogwo guveewo ku nsi. Kirowoozeeko. Kati ekirabika Rodi yatandise ogwa mukwano nako. Yagudde mukwano n'omuzimu. Yatayagala gugende. Hey, B. Yajja. Kati alina osooka ogunnyonnyola okusinziira ku Lydia kyamunnyonnyodde. Hey, B. Era amugambye nti empeta ey'okubiri eri mu museum bagenda giteekako auction. Kijja kuba kirungi okwate ku bifo nga tebannaba kuba bajja giguza omuntu nga tomumanyi.
kwate kuba ogenda ofuna empete eyo zigatte bwona ozigatta kijja kuba kiyama omuzimu gwonna ogululuma gugende gumuvinge on. Kati abadde yeebuuza engeri gy'anaasobola submitting ensonga eno eri nakyala. Agenda okujja akakazi katu kalina nno bye kaateeseteese. Kyava akabuuza ate bino biki? Your mom said she was working late. Mama we yagambye nti agenda kukola kikeerezi. So I had the house to myself. So kalina manya nti ogenda kudda then ennyumba n'engiteekateeka. Play me one of your songs. Njagala onkubira akayimbako munnange. Stage and Akamu ku buyimba bw'okwegamba. they say no because I went throughout the trouble. Ngenda kusaba saagala ogezeeko gana kubanga eno stage natutta obudde bwange ogizimba. Before I play, Nga siraba kusono ya gita. Waliwo ensonga ate enkulu gye njagala okugamba. Tetwagala speech, twagala muziki. Oyogera ki kuba omuziki? Okay, fine. Omugamba ffe tewali tabu. Here. I wrote this song a while ago. Agamba kana akayimba yakawandiika mu biseera ebikadde. About shoes. It's my favorite genre. Njagala osooka onnyimbire ng'oyimba ku byangatto. Awo we njagala. N'akwateko wona gy'asunika gita. Njagala weekaanye. Baabo. Kawuliriza. Wali yasula akayimba mutuufu akayimba kaali kasuffu okuzaama nakyala n'amusimba obugala n'amugamba wa. That's it. Ndowooza kyekyo? It's just a silly. Siganyi kayinza okuba akayimba ka kisiru. It's beautiful. Namugamba si ka kisiru naawe kayimba kabalagavu okuzaama. Ate ogamba ka kisiru si ka kisiru leka naawe. Thanks. Weebale kusiima. You should play it. Ngenda kusaba akakayimba lisiki wani badde okuba ku talent show. This one, another one. Just play something. Alisi kali baako kyokuba. I don't really play for other people. Munaye siyimbira bantu balala. Playing if you're just going to play. Kati ensonga ki obanga ogenda kubira nzezeka? Always said, well, Mama wange yangambanga. this world, let's make some noise along the way. Yagamba nti obanga oyita mu nsi ebiseera ebisinga kiba kirungi okuba ku kkerere. Always promise me you'll do it. Kati ngamba nti Alisi ojja sobola okuba ku kkerere ng'oyita mu gita mu kuyimba. Be there. If you do, Naye nsuubiza nti naawe ojja kubaawo. I will be. Bw'ona ogenda ku stage waggulu ze ngenda kubeera mu maaso g'abantu nga ni mu maaso awo wennyini nga bwenkulabira. Okimanyi nti oli wanjawulo. You want to tell me before? Kiki obadde oyagala kuŋŋamba bifo? Eki? Anti bw'oza oŋŋambye nti olina kyoyagala kuŋŋamba kati ne nkuyimiriza nga njagala osooka oyimbe. I forgot. Mugamba n'osonyiwa nkyerabira ekibalegera okugamba. I am going to hand back. Kakati yakwata ekubo n'asooka ajja ku sayiti kwalina bidding n'empeta eyo. And I think naye kati ye kyalinamu ndowooza nti bw'abiddinga empeta eno n'agigula n'agijjayo n'agigatta ku lunakyala agenda. Kyokka ate ng'abadde amufunamu ekyenjawulo nga ye. done. Abadde amulabamu ekyenjawulo teyandyagadde nakyala akere ku makyabule. Takyagala. Wulira afa teyandikyagaliddeko ddala wadde. Kakati nga bamaze okukola ebigezo. News for the Onagera okuza amaaso nga bamuwadde ddi. postpone because Ng'ate awulira buli kimu kyonna yakikola nga bwe kyali kyetaagisa okukolebwa. Yeewuunya lwaki amuwadde ddi. Baabasiibula. Lori yakwata ekubo najja ng'asembera mpola mpola. Namugamba Mr. Potter munnange. Ogamba nti alina enviiri ziringa za Shalom. Sanchez. Ogamba otya mwami Sanchez? What about my essay? Yamugamba esse yakoze eki in particular kikyota ekitaakusanyusizza.
Oh. Anti buli kimu kyabadde lwaki wampadde ddi? Perfectly. Answers abadde perfectly valid. Interpretations of okusinziira ku ngeri gye wannyonnyoddemu themes za Gatsby ng'ogasseko n'ebirala. Then kati lwaki wampadde ddi? they were very valid and Gyasobola okuba nga zabadde valid and interesting. Nazisomye emirundi nga 10. this is not what you Naye kino si ky'olowooleza akatabo ako. think. I think you should. Gwe olowooza nti oteekeddwa okuwandika ki kye ndowooza kiwandibadde olowooza akatabo ako. If you want to. Naye bwe kiba kisoboka ngenda kusaba oddemu ogezeemu nateera. But if you do, Naye bw'oddamu ogezaako ku mulundi guno ng'owandika esse. tell me what you think. Njagala ombulye gwe ki ky'olowooza mu ddoboozi lyo, syagala owandike ki kye nandibadde ndowooza ki ky'olowooza akatabo ako. Osegera njagala owandike gwe ki ky'olowooza akatabo. Ewatali kwesika. Nze kyonna ky'onooba oleese kijja kubeera fine. Abagabo bakaali yajja ebbali n'akwateko bonagulawo erudda. Akyebuuza oba mpresi ng'agenda okuzza amaaso atolowooza empeta tebagiguze. Kalina obuzibu nga bunajja empeta bagiguze, yabadde akyerowooza ati oba empeta njigule oba njireke. Empeta bagiguze nno. Bagiguze. Ate Lydia yamugamba oli omu munnansi n'amugamba nti munaye empeta eyo banaagigula kijja kutwalira time oyinza obutaddamu gifuna nateera. So nga ate senga oba ogifunye kijja kuyamba omuzimu gwonna ogululuma newankubadde kati ye yayogeranga takimanyi nti n'omuzimu onaagumanyi. Ng'amugamba nti kyonna kijja kuyamba omuzimu ogwo okumuvinga on. It's nothing. I just Yambuza buzibu kyoli distracted. Just olwaliro assignment etambudde bulungi mu kiraasi. Something happened on your magic shiny brick telephone thing. Waliwo ekituuseewo nno ku ssimu yo. No more ghosts. Nga bagamba mbu simanyi tewakyali ghost kono sokoleka agamba ki? just Lydia kyali wange just Lydia kyali wange. More ghosts. What's going on? Kikyategeeza n'omugosi kikyagamba n'omugosi n'emizimu tebiki kikyategeeza. Yeah? Lydia and I, Yamugamba Lydia nange. we figured out why. Twategedde engeri lwaki oli wano. Lwaki omuzimu gwo tegwagenda. This ring's part of a pair. Basically eno empeta ziri pair ziri bbiri. You got your So kati bwe wajjako emu wajja n'ekikolimo. soul. Y'ensonga lwaki omwoyo gwo gukyasiranidde ku nsi. What does she mean, no more ghosts? Kikyategeeza n'omugosi. Say if we reunite the rings. Yaŋŋambye nti singa tugatta empeta ezo zisobola okumenya ekikolimo. Well, I don't Kibaseekeza waba tewakyali muzimu kono simanyi. guess you would. Ndowooza oba ogenda kumuvinga on then ove ku nsi ogende gy'oteekeddwa ogenda. Where's the other? Then kati empeta ey'okubiri erirudda wa bannange. Most likely you would be dead. Mu bufunzi ogenda kuba ofudde nga tokyaliwo. Nga tokyaliwo nga you are dead like totally dead nga sikyakulaba. Unaabadde ekyoredde ndi mufu. Happens after the curse is broken. So maybe it's just better to just, Yagamba tetumanyi kikigenda tukawo singa kaasi eba ikugiddwako. Oba osanga tubyesonyiwe. Ekiki? But then I'll be stuck like. Yamugamba singa tubyesobola kibaseegeza ngenda kubeera sitaaka bwe nti bbanga lyonna. You're going to grow old and move out one day. Gwogenda tuka essira okaddiwe omuvinge ono ogende n'ennyumba ogiveemu ogende ofune ofumbirwe. Kuba tosobola kumpasa. I have to find the other ring. Kati ngenda kusaba tunoonye empeta ey'okubiri. Happen once the curse is broken. It has to be better than this. Yagamba nti kyonna ekinaatukawo senga empeta ezo bazigasse okugyawo ekikolimo kigenda kuba kisingako zo okubeera nga ndi sitaaka wano emyaka emirala 10. Empeta eriwa. Empeta bagituuze ku auction mu New York. How do you know this? And Okakasa you otya? find this out? Wabitegedde otya nti empeta bagituuze? Lydia asked if you went to the auction. Yensonga lwaki Lydia abakubuza wageze ku auction. Ensekezi abadde amugambye agende ku auction. You knew about it. Ensonga wazitegeddeko. You knew about the auction. Ensonga wazitegeddeko ez'auction n'omanya nti bagenda tunayo empeta ey'okubiri. Why didn't you tell me? Kati lwaki tewaŋŋambye? Nabadde saagala ofe. Yesibye ku kyokufa kikono already yafa dda. Nabadde saagala ofe. Nabadde saagala ebintu bikyuke wakati waffe. Didn't want it either. Nendowooza nti oba osanga nawe lwaki ondowooleza? I'm stuck here Nze ndi sitaaka wano. forever. And it's Kati ngenda kubeerawo bbanga lyonna ate kati egenda kubeera nsobi iyo. Home and talk about you had this. no Tuddeeka tubyogereko kono kolo wabadde tulina right. yours to lose. Nabadde saagala kufiirwa kuno kufiirwa ki? What do you think that I'm Nze nalina obulamu bwange. to make you feel better about yourself? Golooza ekyokubeera naawe kigenda kuleetera okulya obulungi. Oleme kubeera mu bubaavu. Protecting you because I was cursed. Yamugamba nze okubeera ku nsi n'embeera naawe olw'ensonga nakolimirwa. Saasobola kutereeza nsobi ze nakola ze zansiraanya wano.
kati nfunye omukisa ate ogulinnyeemu. Go. Genda kati genda. Now. Fuluma kati genda. Take off the ring. Nempeta gigyeko saagala wadde okutunulako. Genda. Amugambye golooza okubeera naawe kigenda kuleetera okufiringa less lonely. Kinaakuyamba okusobola okugyawo ebikustressing mu mutwe gwo. Essaawa zino ogenda kundeetera osiranira wano emyaka emirala forever bbanga lyonna. Oyo amugambye nti ekyempeta ezo okuddiŋŋana ekyandibadde kiva mu mpeta eyo okugyawo ekikolimo oba osanga kibadde kigenda kukola better than kiki kyendimu essaawa zino. Omusajja wattu ye bambi. Hi, Hello. Mrs. Sanchez. It's Lydia. Anti mukyasa kyeze Lydia simanyi Koro waali awo. Tried his phone, but he's not. Namukubidde essimu tagikwata. Yangambye agenda ku ssomero. Now? Kati He's practicing music with some friends. anti practicing music alina seyaawe gwakuba naye seyaawe. Mrs. Sanchez. We bali mukyala Sanchez. Unakimanyi oli talina seya kadate yeewuunya. Lodi naakomyewo eka. Friend Lydia just called. Kyaliwo Lydia nankubidde essimu. Cole? Koro njogera naawe. Okay. Simanyi oli bulungi. Ya ndi bulungi maama. Naakwateko bwe lalijja abadaala. Kwe kwolekera waggulu eyo. Asigala yeebuuza ate mutabani abadde atya. Mu kaseera kano ono yakwateko bwe najja ku ssomero. Yayitawo n'asooka ajja paka munda yawulira omuntu asuna agenda okuzza amaaso ng'alengera akaweta. N'ayitawo n'akateeka ku lugalo. Olwama lukassa ku lugalo olwo n'alabika ate n'olowooza ye yamuta ye teyamutya. Anti ye musamize. I'm Lydia. Nze baamita Lydia. The ghost that's been haunting Cole. Gwe musimu ogubadde gutambulira ku Koolo. Tufudde. Koolo musaatu yuuna eno bambi. Yep. Abaali wanagera okulya yes. Oli bulungi mu kisenge eyo. I just redoing it. Anti nyina assignment ya English gyendi mu kuwandiika. Ali mukola redoing assignment ya Lungereza. The Great Gatsby. The Great Gatsby. I wonder how long it'll take schools to just. Neewuunya kitwala bbanga ky'essomero okusobola okugezaako kudiscoveringa nti It's a great story. abawandiisi abaali bawandiika oluzungu luli lwennyini English, the pure English tebaali mu si yono yawandiika kana akatabo kokka kwegamba baze bakasoma ffe okumala ebbanga. Like a million times. Well, what do you think it's about? Yamugamba kiri ku ki kale gwe sooka omulowooza kiri ku ki. It's like the guy who Yagamba kibaawo kwegamba omuvubuka agwa mu mukwano n'omuwala w'ebyayita. he misses her. N'atukesanga nga awulira missing okamala. But Awulira ayagala kubaako kyayogera eri nnyina naye teyagala ate kweyatula. Bambi. she's gone. Yamugamba esaazi okyesobola okugamba she's gone. And he can't get her back. Ate kikwasa ennaku nti Rod he can't get her back. Takyasobola kumuzza. Feels So kati wakyo bw'awulira incomplete. awulira ng'ali incomplete tajjudde olwanakyala. Mama of course yakiseesinga alabika yagudde mukwano bamumenya omutima musaatu bambi. I really miss him. Mbeera awo nempulira nga ne taata mmissinga. To call Nange bwe ntyo kola. all the time. Ebiseera bisinga nange missing all the time. Osyegeera. But that's a good thing, right? Naye awo si wabi sikyo. Si wabi. I mean, if he had been a bad guy. Singa abadde gaayi oba osanga twandibadde tumumissinga. He was amazing. Naye teyali bad guy. He was amazing. Yali musajja mulungi. Kitaawe yali musaawa njawulo. Missing him. Era kyova olaba tuwa privilege y'okuba nga tumissinga. A privilege. Naye ku siyadi yange sikiwulira nga privilege. I feel sad. Like, Mpulira ennaku. Mpuliranga. like what's the point? You know, like Ensonga yaki ey'okuba nga mumissinga. just happened just like that. Ebintu biba nga bibeerawo ne bibeerawo just like that. Tekibaawo ne kimala. Die just like that. Namanake kumakya n'afa just like n'afa bufi bw'atyo. Why does it matter? Lwaki kibeera kimatalinga okusiyako ekyo kyaba yatulekera emabega. Like anything.
kigambo bulamu bulinga oba kiki musatu alina mixed emotions. I suppose you're... Zengena kugamba kimu I suppose oba osanga kusaidi ankeso kwa uli mutufu. If I didn't love him... Senga shamulaba senga shagwa mukwano naye oba osanga sandi badde munakuwavu nga bwende essaawa zino. Sandi badde munakuwavu. I think if I hadn't... Nekati mbeera wenengamba era senga shamusikana. Wouldn't have all the memories. Oba osanga nandibadde sina memories zino zetugenda maaso n'ogabana. Would rather miss him like this. Kisingako nemba nga mumisinga buli lunaku bwenti. All that we've been through. Dandi okubanga nkanyuga ekyo kye twayitamu nze naye. Ekirungi sigenda kikanyuga bukanyu sigenda kisula busuuzi. I am. Agamba moments na sharinga ne kitaawo. Aren't you? And who he was. Zaali ekyo kye nali naye kye yali. Who he still is. Era ekyo kyakyali mitima gyaffe mu ndowooza yaffe ne ku mwoyo gwaffe. Tutuganyi. Stop and look back over their lives and they realize. Abantu ebiseera bisinga bayita mu nnaku ey'ekitalo. N'ayimirira n'azza amaaso emabega. Nga ye atalabika mu bulamu bwe talina kyamisinga. Did anything or met anyone? Olw'ensonga bo tebaafuna mukisa kubaako bye bakola, kubaako bye basinkana, abaakuliyetinga moments mu bulamu bwabwe ezibaleetera memories to miss. You loved them. Okumisinga omuntu kiba kitegeeza nti you loved that person. Muntu wamwagala. Wow. Amugambye nti okumisinga omuntu kiba kitegeeza nti wamwagala. Abantu bangi abatambulira mu bulamu obuli sad. Nga bw'ayimirira n'atula emabega there is nothing to look back at. Olw'ensonga ye talina gwe yamiitinga eyamuyambako creating moments ezaleeta memories zayinza okuba nga alisa alowoozaako. I was really disappointed when I... Mu butuufu n'abadde disappointed bwe nasegedde. Yeah. Nabadde n'agamba kati gobere disappointed omuzimu. Njula ye eky'emizimu asegera. Okimanyi nti akwagala nnyo. Kola akwagala. Okakasa otya. I could tell he freaked out. Bwe namugambye nti empeta balina ozigatta ekikolimo kive yatidde. Nga mutuufu ng'alinga agamba nti waliwo kyali wagenda ogenda. Nze namulabye facial reaction. Didn't tell me about the auction. Niti yangambye ku kya auction kye kinnuma. Sokoleke. Kuro teyagambye ku kya auction. Really sorry. The other ring is gone. Onosooye okubanga empeta ey'okubiri teriiwo. So wrong. Ekituufu kiri nti Kuro yabadde mukyamu obutagamba ku auction. Alisi kwandibadde kusalawo okwo. Si kukwe. I think he's a bad guy. Ne mu byonna tetuganye ne wankubadde ekyo kyabadde osikiwanti bad guy. He's... Kyensobola okukonsideringa nti ayinza okuba nga ali lonely. Musaatu muubaavu. Ayina ebimuteganya. Think of course kano kasitegera kuba abadde basharinga bingi ebiri so deep. Kati ng'atudde erudda mbutuufu awulira ayagala kufunamu ngeri gy'asobola clarifying nsobi eyatuuseewo. Nabagamba ku mutimbagano gwa muno waaki. Pavilion events abasiikanibwa ku Equatorial Mall. Nabagamba oba okimanyi nti olina omukolo balina tents, balina sound, balina screen, balina toilets zino eziri mobile. Balina buli kimu kyonna. Kali yakwate kubona akuba essimu ng'agikubira. A ring there recently. Bano aba auction ng'abagamba nti nagulayo ndi mugagge yagula empeta awo. 37. Kansooke mbanyonnyole ennamba. Oh, no. I don't have any... Bw'obanga olina complaint kono si bya complaints. I just want to know... Njagala kumanya. What's my name? Mpozi erinnya lyange njaani? Because when I bought the... Kubanga bwe naguze empeta. I put my name down. Nabadde njagala kakasa oba mbutuufu erinnya lyange naliwandiise bulungi. Like saying back to me that your name will be confirmed tomorrow. Erinnya lyo ligenda kubeera confirmed lwankya. Items will be processed. Waliwo external affairs, waliwo ebibagenda processinga. Yes, they'll be... Ebigenda okubeera process bishipping bwe bishipping b'olunaku lw'enkya. Kono tebanaba bishippinga. Bagenda bi processing ebyabasinga bonna abaguze then bagenda bishippinga lunaku lwankya. Kibaseegeza empeta ekyaliyo. Agenda okujja ne bagimukanyugira empeta. Gyambale gwe. N'agisaako. Okay, I deserve that. Kale siganya I deserved that. You did. I'm sorry. Ngenda kusaba osoko please ensonyiwa. Ekyo wakyogedde dda.
They sold the ring and kubida aba museum ne bagamba nti empeta bagiguze. they have to process. Ne bayino processing before nga tenabagenda. But the point is that Ensonga eri nti they still have the ring. empeta ekyaliyo ku museum. Now, at least maybe until the morning, but bayinza okuba bagenda gishipping kale yinza ogenda lwankya ku makya naye tukyasobola okureuniting empeta zino. I know, and I'm very sorry. Kiwakoze si kirungi kono of course kimanya ate I'm very sorry. Okay, where was the museum? Then kati museum eri daako ne kuside yo mu New York. Gyatugende. Nze naze n'emmotoka. Yeah, that'd be. Sokoleke. Wait, you guys know each other now? Kyogamba kati mumanyiganye. We know each other. Yaisi tumanyiganye bulungi nnyo. Come on. Maze okulaba lwaki oyagala omuzimu ogwo. Gyatugende. Ate eri kintu kinyuma nga gwako mu mukwano n'omuzimu. Va ku bino ebyokuvuma ovumya omuntu nti gwolinga muzimu. Jasi omuzimu gwennyini like a ghost n'ogwako omukwano. Omuzimu gulina omukwano. Emizimu giyina emikwano era mugendeko eyo mu semitale eyo mulimbolimbo gye baziika abantu eyo. Musikane ku mizimu mugweko nagyo mu mikwano. Artifacts this time. Kakasa ati ku mulundi guno togenda kuleeta kya kiriko kikolimo. Kale. Thank you. Weraba. Bale muyitirako ewali entaana. Musobola ogenda gye baziika eyo abawarabu. Mugendeko mu zirimbo. Mugweko mu mukwano n'emizimu mujja kakasa nti abantu b'okunsi abalamu bossi bangu. Alisoberako n'omuzimu mu mukwano. Kagai road yajja. Yayitawo paka erudda. The guy on the phone said he was being processed by External Affairs. Yagamba External Affairs. Okay. Wano we tulina okuyingira. Ne bakwateko ne bajja paka munda. Oli ayitawo uyise yeetaaga bisumuluzo. Pozi goli wazimu. Breaking and entering. Nakwateko baraja. Bino bya breaking and entering mateeka kumenya mateeka. We're looking for item number X. Tunoonya item number X37321. Okay. Ne bakwateko ne beekebejja buli wamu. 7-3. Nabagambe tugenda kuzaamu akayitibwa Connery Black. Tugenda kuzaamu akayitibwa Connery Black. Genda kubeera ka action. Detective ka intelligence. Kale agenda okuza amaaso n'alyoka akagwako akabox ka Lovers Ring. Kaakano. I think I found it. Ndabika njiguddeko. The second ring. N'okuzigatta. Bagamba bw'ozigatta ekikoli mu kivaawo. Kwe kujja abikkule. Ngeri ya kipoozi. Era bw'atyo yabikkula. Genda okuza amaaso okulegera ati olaba. N'akwateko n'ajjayo. Giregedde. Mwekali. Wa. That's it. Yamugamba kyekyo. Are you ready? Kyabambuuza oli mwetegefu. Oli mwetegefu. Ado wekatira. Yes, I'm ready. Okay. Yi mwetegefu namugamba kali. Let's take the ring off. Then kati ngenda kujjako eno. Then tugigatte kweri. Ninga mbuuza oli mwetegefu ku kyonna ekigenda okuddirirako no sokoleka ate. Kikyate I'm really gonna miss you. ekituufu kete ngenda kusuwa. Wow. N'alyoka akasimula kisiruva okwaya n'agiwulya ng'etudde. Bannange. Nabagambye teri kinyuma kunywegera nga muzimu. Gunywegera wena n'owulya nga obulamu gubututte. N'owulya nga omuzimu gututte obulamu. Wa. Kakati. Yamugamba go ahead kati kola ekiteekeddwa okukolebwa. Ndi mwetegefu kati ku kyonna ekijja. Kabulazi abuzeeko eki kugweggala kyokka. Asooka awulira obulamu. Ati weeraba kola. Byonna abikoze. Aguwadde omutima gwe. Kale simanyi oba nagwe. Ninga si bugina feeling. Naye gwe imagine ng'ogututeeka wolongojjo. Bulaza. Wa. Yajjako akaweta.
Ero lwakajjako ne gubula then kati alina okagatta ku kali. Yajja era bw'atyo n'agattako empeta neewera. Kiba kisegeeza ekikolimo kiba kivuddewo. Okay. Nakyala aba agenze. Lengera. Yakwate kuba najja n'asooka afuluma kyabaza amaaso bange. Akiri amadaala mpola. Era bw'atyo n'ayitawo n'ayingira eggaali. Ono yakimanya kyabika kikoleddwa kiwedde. Saba mukwata kakana. Siwetaaga kwekunya puleesa esoke. N'akwate kuba atandika eggaali. Yakoma weka. Buli waka wagenda kubeera suubuwaavu, wagenda kujjula obuwaavu bwa buli kano. Era mu kisengeki yabadde yamanyirira okutula ne Nakyala basooka batta ekibugazi. Okufa kwa kitaawe bange kubadde kumusikanyiza Nakyala ono. She's gone. Anti munayo n'osonyiwa kabulaza yayiseemu dda Nakyala, she's gone. Sometimes Tiwaakudda. good thing die. Abaruwa nkyava alengera alubaamu eno n'agikwata soka n'agitunuulira namala agiyisawo n'agireeta ebbali. Terwagituusa wano kutandika okwekkaanya alabe. Agenda okuzza amaaso ebifaananyi ebisookako Nakyala nga bw'ali kabambi. Baabano muzimu gubadde mubalagavu, muzimu gubadde musufu okuzaama. Naye kati kiragiro gya bwati nga waliwo we yali yakoma kati ng'ewasigadde walimu ebituli ekiraga nti alubamu teyajjula. Naye agero gibikulangiraga yajjula. Nakyala yatikkirwa. Kyakabambi bwe gwaddayo ne gutandika otambuza obulamu bwago mu biseera ebikadde. Wano n'alaga yakula. Wow. Gwaddayo sebo ne gulivinga life yago nga buteekeddwa era endeege yagibeerako. Yatambula mu bifo ebyenjawulo ate nga bakolaga mukyala wa njawulo. Bulamu bwe bwasobola okwerebuildinga. Kajjukiro ye abazeeyo mu passion abeera mu future. So yaddayo mu personal building life ye n'agitambuza. Kati ono album agenda ogigwako nga album eri complete. Wow. Yatuuka n'afumbirwa. Era bwe yafumbirwa gwali mukolo maakubuula. Atubangi abaaguliko ne bazaala abaana babiri, omuwala n'omulenzi. Wow. Mukama. Banayo omuzimu gulina omukwano. Lodi awuli akamusigaddemu ak'omuzimu. Close my eyes. Kali mukazi watu bwe yadda yatuukira mu kifo ngo n'amugamba nti obadde oŋŋamba mbika amaaso gange. Bwe yakwekera empeta kati agenza okukomawo nga mu butuufu alina bya experiences. N'akwata ekkubo n'agamba owaayi empeta eno yabikegera kundeetera obuzibu. Kati bibadde nga flashbacks okusinza nti ali mu pasi bibadde nga flashbacks. Bimuyiseemu okumulaga ki ekiyinza otukawo ndowooza eri life ye singa alibera ku mpeta eno. Badde ayagala gibba. Well. Aha. Kakati. So. Ugambye nti ogenda kundaga akajogoliko ke kali wakajogoli kali haki obadde oyagala okundaga. Oh. Hey. Come on. Leka naawe. I should have stayed on night shift. Yamugamba gyatugende mu butuufu n'andibadde osanga asigala ku night shift.
For visiting the Spectral Valley Museum. Kale mwebale kujja ku Spectral Valley Museum. Bwe batyo bafulumayo ne bajja nga basembera. Nakyali empeta teyagijjayo yagirekayo. Anti jantugende ngoberera. Aba kate motoka emusekule. Kidozi kataki musekule. Ya labana. Yauli esaya gakeri. Thank you for giving me an opportunity. And Dr. Potter ngena kusawe bali kumpa mukisha kudamu kola assignment yange ya Great Gatsby. I'd like to preface this by saying I know I'm not supposed Iranga agamba nti wawe ngendo soko tani ko kuandika nchimanyi sekedwa kuandika bankaluwa mchitwa essay. that, so I'm gonna go ahead and do it. Ne kale kanze kanchikole. Kalize kulwange chichiro kyengendo kugamba. I think the Great Nzendo was a Great Gatsby. A lot of things. Katabo kalungi mbintu bingi. Past. Kwogera ku byayita. And time. Okula mu budde, mu nnaku, mu nkolagana n'abantu, okwejjusa by'oboyisemu. Weird magic. Ng'ogasseko ne magic. Ey'okubeera omulamu. N'ekisinga byonna. Akatabo koogera Kurodi ayitibwa Gatsby ng'ogasseko n'omuwala ayitibwa Daisy. And about a love story that omukwano gwe balina mu masekati gaabwe ogwali tekuteekeddwa kubaawo. Believed he could bring the past. Gatsby yakkiriza nti asobola okugezaako okuleeta ebyayita. Green light ever receding in front of his eyes. Era nga what Gatsby didn't understand. Gatsby kyatasobola kutegeera. Need to bring her past back to life. Tetwetaaga kuzza byayita mu bulamu. Kubanga ebyayita bibeera naffe. As long as we are able to. Bibeera naffe kasita tuba nga tusobola okugezaako bbaako bwe tubissa. Fena tufuna green lights mbulamu okubaako bye tukola mu bintu bingi. Wabaawo ebintu bye tusisikana ne tubyagala ne waliwo akasya we tutukira nga tulina okubita ne tubiraba nga bisebengerera mu byayita byaffe. Naye ate ebyayita ebisa by'omaaso ne kati ebyo bitosobola byawula. Past can illuminate the way for ebyayita bisobola okugezaako okuba nga bikuyisa mu myaka. As long as kasolemerako really stops being present. Oyinza okwekanga nga tosobodde kutambulira mu bya present oba ebyakakati. Our history, the things we love and hold. Ebyafaayo ng'ogasseko n'ebintu bye twagala. Ebintu ebitufuula ab'essanyu. That truly matter. Ebintu bye tutwala ng'ensonga. Ebyo tubyetika tutambula nabyo banga lyonna. Tiwali ky'osobola consideringa nga kyayita. Kubanga ekyayita kye kikutwala mu presence. Ate kye kikutwala mu future. Ate mu present kye kikuliyetinga. Ekyayita kigenda okutwala mu future. Abantu ebiseera bisinga ekintu ekyo kibalimu okutegeera nti ebiseera bisinga ky'okuliyetinga mu presence oba mu present kikuyambako formulating a past ate always past ye creating a future. Kasubire mu kategede nakyala yajja ebbali Rodi era bw'obanga osobola okugezaako ku appreciatinga buli kimu kyonna kyoyitamu akaseera kano kikuyamba okuba nga onywerera ku byayita. Bw'onywerera ku byayita bigenda kuzimbira ebisya by'omu maaso bwege mazima bigenda kuzimbira ebisya by'omu maaso. Kyolina okukola kyonna kyokola mu kaseera kati bw'obeera nabo mu kaseera kati bw'otambula nabo mu kaseera kakakati byebyo ebigenda okuyamba okusobola okuliyetinga ebyayita. Within ebyayita kikuyamba formulating a future. Yajja nanze bwentambudde ne kabashi muzika kange kuva gye tuvudde mpaka aya yakuba akaziki yawanika akayimba kayitwa Haunted by You. Bambi Nakyala yafa dda kati mwoyo though however much bambi yasobola ku experience nga kyekyali mu future. Ndabeerawo n'awulira eddoboozi eryo nga bw'onogamba nti oyinza okuba nga olina mukadde wo nga yafa naye nga muli mu mutima okimanyi nti buli kyokukola kyonna mukadde wo waali akulaba. Era bw'oba okola ekibi manya nti ayinza okuba nga tasiima kimuluma yonna gy'ali n'agamba nti mutabani wange oba muwala wange dambutuufu bwe nti bwe nakuza. Naye bw'okola ekintu nga kisanyusa mu butuufu naye wabeera abeera proud n'agamba waawo
Now this is my daughter, this is my son. I'm so proud of you. Kati kitwale nti nenakyala bwe kiri. Ne Rodi akayimba kavira ddala mu feelings muli alinga agamba nti yonna gyali nakyala bambi. Asigale ng'akyandaba. Yakooka abadde nga ali ku practice kubanga ateekeddwa performing nga kamusubiza kamugamba performinganga kunakula talent. Wow. No me gusta